teri kibonyaabonya nga kutuuka mu myaka 40 n'otandika kukola ng'oli behind. N'otandika okunyiigira banno bwe mwali mukulu batte mu nsi lwanagana nnyo buli kimu kyonna ky'okola babe nga bagamba kale nno muto kale akoze kino kiwale kyafumbirwa kito naye munnange kibaddeyo buli lw'obulira ngo otandika okufuna ku bigambo weebityo manya olina ky'okola mu bulamu naye gwe n'otuuka okukola buli kimu kyonna ky'okola nga tewakyali akyewuunya you are ever behind. You are ever behind. Oba weeyitako nze nina akavubuka kato nnyo kakola omukinti kaji tukwatagana ennaku zino kana okuvubuka katubo katuloboti kakava ku university kagenda mu semina yange mwe okubi kagenda okujja nga kaguza akataka ninga katona tege ali nga mu 25 ninga kakatona atandise okubaako ne byagenda okukola naye nga mugamba kimu kati byokola tebirina kukola magezi. Ne gwolitawo emyaka 20 n'okola ekintu kyekimu kakati emirundi 5 bw'oli b'otuukira eyo obulamu time gye weeraliikirira okola ekituufu oba ekikyamu time will still pass. Gwe kola ekituufu kati abantu abamu we bagendera okufunira amagezi agaga nti kankola ekintu ekituufu ng'obuvunaanyizibwa bubayinze nga buyinze omwana agenda kakati ku university basaba obukadde busatu simanyi bumeka owagundi agira bwati omukyala awakakati naye ali mu menopause amusumbuwa naye ayingidde mu myaka 4 gya ntondo mulimu ebintu ebimu nga life yali kusanze omaze obikola ki otandise okubiyitako ogenda okugezaako okugamba nti ntandika bikwasa ng'obulamu time ekoze eki etandise okuyitamu abo babeereyo mukulu batte teri ali kakati mu myaka 5 gosanga nga akyazisulamu gwe weebuuze lwaki sikolerawo ng'obudde bukyali if I have the chance. Omanyi kibi okubanga osomesa abantu nga tebasobola ate nayagala yeteekeko nti no gw'olumbye nze gwe nnumba yoyo alina obusobozi n'atakikola. Era bw'obanga obadde tolina busobozi sigwa wabadde target audience wayombedde bwereere sigalayo mu muzigo gwo sinnaba gwe kuyingirirako era gula obuntu bw'obuteekewaawo obutonotono naye bw'obanga ate otandise kugula bya bbeeyi otandise okwonoona naye osome business otandike side hustle ofune passive income. Follow the rules. It is as simple as that.